I believe the technical team must now start an analysis of how our team played, where were the weaknesses, where can we improve in order to have a better game. Okuwangula kwa Uganda Cranes timu yaffe ya Uganda ensanyudde nnyo emyaka 3 gayise nga tuli awo twalinga ono omusajja eyali ku kidiba ky'amazzi mu Bayibuli Seven ye ate kye kimu yamala emyaka 3 nga teri amuyamba alinda bamuyambe bamusuule mugunde mu kidiba alyoka alaba amaaso bamuyita batulumayo naye naffe twalinga batulumayo emyaka 3 tubadde nga tuli ku kidiba teri atununula of looking for talents in the countryside such that they can be nurtured, they can be mentored, they can be groomed into national football team players. And we don't want to only appear in 2017, and that marks the end. Sente zenyini allocation gye bawa abantu baffe abazanyi bu comparinga n'amawanga agatulanye nago wadde gali bubi mu byenfuna ffe ate tuli wansi nnyo era omulanga gwandibadde nti gavumenti ebeere nti eyongerako ku nsako y'abagonde y'abazanyi